kyensinze okwennyamiza yes kwe kuwulira ogamba nti omusawo yagambye mbu yabadde minor surgery. Minor surgeries zonna mu busawo zikolebwa ba clinical officers. Abasawo bano aba diploma level. Webunosa ayinamu akantu katono afunyemu kano ye atunga ayinamu akazimba buno obutono bwa abscess. Oyogedde kweri esooka ya nabaana esooka y'olupiira. Eyo tekolebwa nayo nga minor tekolebwa nga minor. Ezo zonna surgery. Those are not minors. They are major surgeries. Musawo oyogedde akantu akojjo kanumi omutwe. Ngabo onobera ne lawyer. Ngabo onobera ne lawyer. Nawe osobola okubeera n'omusawo wo. Nga si yakolako surgery si yakola ki? Nobagambe mma mugenda kunnongosa mugenda kunteeka ku kitanda kiri. Njagala yatunula alabe bulabe buli ekinkolebwako. Wabi wali alaba buli ayimirire buyimbirizi wali nti musawo kituufu musawo takwata ku kintu kyonna takola ki naye mulimu gwe gwakola ki kulaba omulwadde buli lwajja mu ddwali muyina omuteekateeka ekitono nnyo bakugamba nti omuntu ng'oyo bwe banga ebadde planned surgery omulwadde omutegeeza oluusi nga wabulayo na weeks mmeka biri nti munange n'akitegeka psychologically omubiri n'agutegeka kati bwajja mu ddwaliro ng'oyo wa planned surgery alina n'okumalamu essaawa 6. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay. Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera ngo tulaba wenye okubeera ngo tugoberera ku mikutu gyaffe gino egyenjawulo. Tanaba kusubscribinga nkusaba subscribinga tubeere nga tufuna ebintu ebyenjawulo. Nabasuubiza abagoberezi ba Focus TV nti buli mulundi gwonna bwe naafunanga ensonga egwa mu lusawo ene scientific issue yenneekakasa nti eneegwa mu gundi mu department ya musawo ono nja kumuleetanga abeeko byakakasa. Nnaku lwaleero ekimundeesezza y'ensonga egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda eya Munnansi Woman MP Kalangala district gwe bayita Nakimuli Helen. Omukyalo yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olw'Essande era ng'ebintu ebyavuddeko kufa kwe biri byabadde mu ddwaliro. Kyekindeesezza omusawo ono omukugu tubeere nga tuyisaamu kubanga atuwa ku possibilities ezibaddewo ku ebyo biki ebigenda mu maaso. Rumors ogamba olutambula scientifically kisoboka kitya tekisoboka kitya byonna tugenda kuba tubiraba n'omusawo tubeere nga tunyunyula. Omusawo gwendi naye si mulala ye musawo owa Dr. Tony Bisoboka yagenda okubanga tuwayamu naye musawo kisobola obulamu bugamba ki leero gidde maize tova mu theatre. Leero mbadde ninawe ndiko leero olunaku mbadde de off. Okay. Katwepulidde akasimu nenga nange kanzijembe gatteko nakubadde eso akweteekateeka bulungi naye nga tekigaana bwongo okubanga bo busobola okuteesa. Amiina. Twakoma okwogera ku nsonga ziri kyankola bubi mukyala owayiswa Mufumbiro yatuvaako mu bulamu bw'ensi eno nenkunoonya ate nga toliiwo naye era nawo nali njagala ottaanye ku ekyo ekya kansa naye bwe tuba tufunyeyo omukisa omulala tulikitangaaza. Olunaku olwaleero ku nsonga egenda mu maaso mu Nanup eyakafa era obadde mu parliament by the way abadde mu parliament nga ye member of parliament ekyo kikolebwa okuyisaako mu parliament okubako eriisa evvannyuma so nga ate ne ttiimu eya netball neya volleyball nabo bayisizaawo awo kubanga abadde mpagiruwaga nnyo mu byemizannyo ne mu ttiimu ya volleyball ya parliament era naye abadde musaali faananyi mubirabye abasobodde obbiraba. Musawo olunaku lwaleero nkuyise nga njagala kuttaanya ku procedures oba biki gwe keesi eno kyemanyi ogigobereddeko akabanga
birumira bingi abantu bali mu kwekwasa bali mu kwogerako abenjagala tuttaanye okusookera ddala kiki gwe kiwalabye kyogamba nti kino kirimu kano ne kino kirimu kano? Ekisooka njagala tuddeyo emabega tukkaanye okusinziira ku ripooti n'ebize byogerwamuko. Ekisooka ddala kitalo nnyo kitalo ddala eky'omubaka ekyokufiibwako omubaka omulungi abadde ayogera nga teyeetitirira. Naye kati ke kaseera bannayuganda batandika okuzibuka amaaso n'okuba nga balambulukufu. Okusinziira ku byogerezebwa nti mbu omubaka abadde n'ebizimba mu Nabaana bye tuyita fibroids, ebizimba by'omunnabaana fibroids kati ne tubeeramu n'ebirala bino bye bayita mayoma oba sabisero biki cysts ebibeerawo ebyo ebizimba ebibeera mu Nabaana. Era ebijjawo mu bakyala nga bwe tuzze twogera nti oba oluusi oluddewo okuzaala hormones ne zigira biki oba family planning ebintu ng'ebyo ebyo. Naye era si kye kintu nti tetuganye biruma era birina risiki, naye era omukyala asobola okubeerawo nabo oba ne bamujjanjaba ne bamirongosa n'aba bulungi. Kati ku mubaka waffe ye baagambye nti engeri yabadde ey'okubijjanjaba entuufu yabadde yakubirongoosa. Mu kubirongoosa mu mbeera y'ekisawo eyo procedure tugiyita myomectomy, y'ey'okubirongoosa. Naye mu myomectomy eyo tugiyina nga procedures tuzikola nga za mirundi 3. Esooka yeyo gye bayita hysterectomy oba bakuyisaamu ka tube ne babeera nga be banuunyeeyo ba ne babyokya. Esooka ya hysterectomy. Yo kale bwe bakusaamu akapiira babeera nga batakubaaze nti kukugira ki. Kati ey'okubiri yo gye bayita laparoscopy ey'okusala Munsasi ebigambo sijja biddamu sibitegeera. Kati laparoscopy bakusala busazi nga bw'onoolaba nti bakusala wano ku lubuto ne basala ne munda mu Nabaana ne bajjamu ebyo ebizimba ne babirongosa ne baddamu ne bakutunga ne bakuzaawo. Kati ey'okusatu yeyo totale nga bibadde bingi oba nga ne Nabaana ezimbidde ddala baabuluzaamu olubuto lwonna kye twayise nga full abdominal surgery. Bwe bati ne bakwabuluzaamu ddala ng'olubuto olulabira ddala n'ebiri munda byonna. Bwe bamala okwabuluzaamu ne balyoka bagenda ku Nabaana bw'eba ebadde eziimye ng'egaziye ng'oba oluusi teyeetaaga bw'eba nga Nabaana yeetaaga kugijjamu eyo gye tuyita hysterectomy bagijjiramu ddala. Kati bwe baba bagijjiddemu ddala kitegeeza omukyala taba tagenda kubeera na Nabaana. Era ebyokuzaala ebyo abeera abyesonyiidde. Naye kati ku ky'omubaka baatugambye baabirongooseza naye nga Nabaana esigaddemu. Yabadde tefunye nnyo obukosefu buli awo bugigisaamu. Era ng'ebyo ebizimba babijjamu naye ng'asobola osigaza ki Nabaana ye. Naye kati essaawa zino ekibuuzo ekyandibaddewo ng'omubaka wa palamenti ki ekyamututtemu eri eddwaliro? Kuba ekisooka babeera ne medical insurance ne bwagenda mu ddwaliro lya gavumenti keyo ebeera y'amaanyi kuba Mulago National Referral Hospital oba ku gynecology department eno ey'Ekawempe bakwatira ensonga z'abakyala baba basobola omuwa treatment yonna ki. Kati nga batandika okunoonyereza tulina sooka kunoonya ki ekyamuleetedde obutagenda eno n'agenda ku Alexandra. Era level ya Alexandra esobola okujjanjaba omuntu mu butuufu bwabyo era basobola okulongoosa abasawo weebali layisinsi bagiina n'ebyetaagisa byonna era weebiri awo. Kati era bwe tumala n'olaba omusawo kuba ekyasinze okwennyamiza kwe kuwulira okugamba nti omusawo yagambye mbu yabadde minor surgery. Minor surgeries zonna mu busawo zikolebwa ba clinical officers. Abasawo bano aba diploma level. Ayinamu akantu katono afunyemu kano atunga ayinamu akazimba buno obutono bwa abscess. Oyogedde kweri esooka eya Nabaana esooka ey'olupiira eyo tekolebwa nayo nga mayina tekolebwa nga mayina. Ezo zonna surgery. Those are not minors. They are major surgeries. Kuba zeetaagamu ekisooka zeetaaga okusirisa nga zeetaaga omusawo omukugu omusirisa. Zeetaagamu okuba ng'otegesewo kye bayita blood transfusion nti bw'abanga omusaayi gumuvuddemu nga mungi baba weeguli
Sinnakindi weetagisawo ICU nti singa wabeerawo complication yonna oba ngezze ku mutima oba badde n'obulwadde bw'omutima oba buki wadde ngeno procedure agenda gikola byonna biba byetaagisa kati eyo teyabadde minor surgery nga ekyogerwa kubanga ne opinion yagambye omubaka yamugamba ngenda ko wano okufuna ka minor surgery kati bwabanga bamugamba nti ze minor surgery ogwo musango the fact is omusawo wagamba omulwadde nti you are going for a minor surgery nga it is a major surgery ogwo musango kubeera oba interpreting oli n'omuwa false information kiringa okubeera nga nyina akazimba nga ako katini gwe jangu rights z'omulwadde ezisooka zibeera 5 esooka olina okumanya kikyolwadde ne kibagenda kujjanjaba olina okumanya eddagala ettuufu libagenda okujjanjaba oba procedure entuufu gye bagenda okujjanjaba ebiddagala tubimanyi anti kati nkunyonnyola nti wadde kitwala omusawo kikkakatako omusawo oba omunansi okunnyonnyola nti kati ngenda kukuba seefu akola bw'ati alina side effect eno era alina kuyisa bw'ati ebyo nga ffe tetubibuuza kuba mwe mukitwala nti eno tuli mu Bufirika. There are 5 procedures. Ezo 5 rights. Rights, okay. Esooka okumanya kyolwadde musawo kyogenda okuzijjanjaba otyo okumanya eddagala ettuufu libagenda okukuba oba procedure entuufu gye bagenda okukolako so manya ki entuufu andi kati gwe baba mala okunnyonnyola kati nge banaakunnyonnyola ekyokulabirako bakunnyonnyodde nti kati oli mukyala wa lubuto. Yes. Tuyina normal delivery bw'oba tojagala oba ng'olinamu complication tuyina kulongoosa era eba tugenda kulongoosa tuyina kusannyalaza bwetyo oba wenna oba tukuba akayiso ku mugongo basanyalazeeko wansi eno waggulu osigaera byonna balina obbikunnyonnyola nga tebanakola ki nti neddagala bagenda okukuba bagambe nti tugenda kukuba bwetyo era ligenda kuyisa mbweri titugenda kusanyalaza ebigere oba lijja kusesemya oba lijja kusiibwa likuleeteremu ka allergy. Ezo na rights zo nga gwe omulwadde ng'oli mu ddwaliro balina ozze kunnyonnyola era right zo okumanya ne doozi ze balina okukuba entuufu nti bwe baba bagenda kunkuba seefu zirina kubeera doozi mmeka bw'aba mwana muto bazipime batya pa kilogram body weight obwo buvunaanyizibwa tuleme kwesuulirayo bwannaggamba musawo ebadde yakusatu eyokusatu gye tugendako andi kati bwe tumala okumanya ekirwadde n'omanya eddagala ettuufu doozi entuufu right route wawe balina oddikuba kabina musuwa wa oba kanula nyina obbimanya era olina obbimanya si ku musawo kujja kugakyusa kabina bwebake watuyinza olugamba musawo teriyo ngeri ddala etali ya kabina yalina ozikuba yalina okunnyonnyola gwe n'omugamba nti kati nze saagala kunkuba era olina n'olukusa ogamba nti omusawo oyo agenda okunkuba ndaba ali biased oli yabankuba eddagala eyo naye lwaitugirina lwaiti ogirina omusawo abanga agenda kulongoosa era olina okumanya nga tonayingira theatre olina okumanya omusawo alina obulamu bwo nti musawo Tony nti musawo oyo mpuliramu eddembe bw'oba tomwekakasa ng'obagamba omusawo oyo simwagala tankwatako oba tankwatira ku mwana ddembe lyange ddembe lyo kati era ng'obye byonna obimaze tulina okumanya omulwadde bwe yajja tulinawo kye tuyita pre-operative procedure okuteekateeka nga tonnayingira awo embadde njija omubaka bwe yajja yaripootinga ddi nga tonnaba mutwala na kumunnyonnyola kubanga omuleese olina omuggyako biodata olina omuteekateeka omukanulatinge omuggyeko vital observations zetwandigambye nti oba kapuresha biki ebyo byonna byonna biba bimala bajja babikapitalinga oba oluvannyuma lwa ddakiika 3 oba oluvannyuma lwa ssaawa kati tulina okumanya omubaka bwe yajja ezo zonna procedure bazimuyitamu era singa bw'aba yajja ne mulongosa mu ddakiika 15 oba 3 nga tekibadde emergency nti oba wakuzaala nti mubadde mutaasa mwana omulwadde buli lwajja mu ddwaliro mulina omuteekateeka ekitono nnyo bakugamba nti omuntu ng'oyo bwe banga ebadde planned surgery omulwadde omutegeeza oluusi nga wabulayo na weeks mmeka 2 nti munange n'akitegeka psychologically omubiri n'agutegeka
kati bwajja mu ddwaliro ng'oyo wa planned surgery alina n'okumalamu essaawa 6. Nendoze ekyonalebo yakimanya Kati bw'aba yakimanya yagamba n'abantu nti bannange beyagamba aba yakitegeera kati bwe tuba tutegedde nti otegedde planned surgery ekyo bimanya nti bakutegeeza weeks 2 emabega ubwo okuripootinga mu ddwaliro waripootingiramu mu bbanga ki era eddwaliro lyakuteekateeka mu bbanga ki okulyoka okukola sajjala eno era bw'wamala okonsetinga kyatwala bbanga ki nezo tests zonna ze baakola before surgery tuba tuzeetaaga. They are all recorded. They are all recorded. Everything should be documented. Yensonga lwaki olaba ennaku zino tuyinawo be tuyita aba medical records officers oba medical records assistants babeera mu malwaliro balina okuba nga bakapcharinga data oyo yenna okutracinga. Si kubitwala for granted. Si for granted. Kuba bikuyambako gwe okukireiminga ate ne biyambako n'eddwaliro okwedifenda. Oyogedde consent. Di wojja katugeze nyinza okuba nzize katono naye nentuuka nga tekali mayina. Tekali mayina. Buli lwe baba bagenda okukolako procedure olina okukkiriziganya n'omusawo agenda okulongoosa oba ogikolako. Ne baba bagenda kujjako akantu nga katidi kuba tomanya effect yako bweyinza kubeera. Yes. Kati wate ne nkujjako ako n'obulidi nga bubulidinze n'ofa naye nga tubadde tusuubira tekajja kukola ki. Ejjira kubaani takwata bulagajjabu. Kati nno ne mu ddagala lye bagenda okukuba erimu nga bano abakanso oba abasikoseero kimukakatako era n'omulwadde okonsentinga nakkiriza nti ddala nakkiriza. Ne mu ddagala erimu lye bakolako trials ku balwadde abamu be bagezesezaako kubanga balina research ze bakola nga bw'olaba nti ogenda kucollectinga data. Yes. Oli osooka musaba lukusa n'omugaba consentinga nti bino byengenda okukola ngenda bikozesa nga kati neno mu media wamu. Yes. Oyinza okukakyalinga leero. Tugenda mu research. Bwe mba sa consentinze nenkeera ku makya nenkasanga omukutu omulala ogwa TV. Yes. Nsobola osuwinga. Very true. Naye bw'obanga gwe wa consentinga n'osigaza rights zo nga gw'okataddeyo eri obeera waddembe era obagamba nti twakkiriziganya nakyo oba okikola ki. Kati ne mbusawo eri bwekito bwe kibeera ti buli kintu ekiba kigenda okukolako nga kyavunanya. Era nze mulimu aba officials abamu bemmanyi era ntera nnyo kigamba abantu abamu beerako n'omusawo ng'alina ebintu ebimu by'amanya. Kuba kati olaba eyo gye baalongooseza honorable kikakatayo n'okubeerayo n'omuntu nga yo omulimu gwe si gwa kulongoosa si gwa kumpeereza kiri mpeereza fosepu eno mpeereza akambi nga gwe omulimu gwe gwa kutunuulira nti buli procedure gye bakoze ntuufu. Musawo oyogedde akantu ako ojjo kannumya omutwe nga bw'onoobeera ne looya. Nga bw'onoobeera ne looya naawe osobola okubeera n'omusawo wo nga si yakolako sajjala si yakola ki n'obagamba mma mugenda kunnongosa mugenda kunteeka ku kitanda kiri njagala yatunula alaba ebulabe buli ekinkolebwako. Wabi wali alaba buli ayimirire buyimirizi wali nti musawo kituufu musawo takwata ku kintu kyonna takola ki naye mulimu gwe gwakola ki kulaba. Era nze ninaana abantu abamu abakungu abamu bemmanyi ne beemupi nga ne bw'aba agenda mu ddwaliro ayinayo omunansi agenda nambuza nti ddala ono gwe bagenda okunkuba ye seefu ye explain ye dikulo akola kino kuba kati okwata emitwalo 5 n'ogiwa oyo omunansi nga ye musawo just ku verifyinga kintu olusi gwe kyoba tomanyi kisevinga kinene nnyo mu bulamu. Ate nga honorable ssente bazirina n'ebyokola procedure. Kati bwe tuba tumaze okulaba ne musawo wange mukwano gwange tone ne mugawo waayi ngenda kukasajjali wame mperekeraako nti newe baba kunnyonnyodde n'otunula mu medical form kuba era gwe nga gwe omulwadde olina olukusa okulaba mu medical form yo n'otegeeza mu biki bye baawandiise. Bo bayinza okuwandiikamu ebifo nga tebagenda kukolamu kirala. Tuyinza okuba nga tubadde tugenda kulongoosa nsigo bo muli ne bawandikamu tugenda kulongoosa mutima. Do you have that medical assistant asobola okugamba if you have your medical professional weesiga walabye wali nga bataddeho nti cardiac operation cardiology
akugamba abantu bawandise mutima gwe bagenda okukwatako onalebe okimanyiko ekyo okimanyiko nti nedda. Okay, awo na tuli ku safety ya bulamu bwo. Ayinza okuba nga si mukugu nasobola okubuulyako n'agamba nti kino nsobodde kiinterpretinga bagamba bwe bati ne bwe bati. Era mu kaseera kali kwebeera nga nzikidde gw'ozikidde ne bw'abanga aleeta eddagala amugamba n'eddagala era abuuza nti eddagala lyemugenda okubeera eddagala ki eryo mu tukanyiza nti ebyo teririimu. Kuba omaze okubeera ng'osanyalaziddwa tomanyi kigenda mu maaso. Pasonasisa nti wooli yagambira nedda mukama wange nitwate ekyo ti ako nkaagadde. Era oyina lwayita okugamba nti kyova olaba abakyala abamu abagenda okutalaga nze bba wange njagala abemu mu ddwaliro. Ne mukazi wange kyakirina nnyo njagala gwe obeera wali. Kati deni awe tuba tumaze okubuuza ebyo ebibuuzo byonna bwe bamulongoosa procedure yali ntuufu era bagoberera emitendera egyo gyonna. Bwe baamala okumulongoosa yali atya era yamala bbanga ki okudda engulu era yalina complication ki. Kuba waliwo akatambi ke batulaga nti omubaka yali bulungi ng'atudde ne ku kitanda nga bamaze omukola ki omumukolako. Kati deni awe tulina okubuuza ki ekyaleeta biri. If the surgery was successfully done, kiki ekyaleetawo eno embeera? Kuba kati myomectomy eyo gye bagamba nti gye baakola kozi wagambye ete eyo it is a major surgery ey'okugyamu. It is not minor. It is not a minor. It is a major surgery. Bwe banga bakulongooseza bakuggyeemu ebizimba ku bakyala 100 be balongooseza ne bajjako risk y'okufa eri 1%. Not 1%. It is 1 out of 1,000 people who are operated. Era nga tukitwala nti baba bagenda okulongoosa omusaayi n'okubanga omusaayi agenda okulongoosa amanyi kyakola nga gayini mulungi. Ate era baba bagenda okulongoosa balina okukakasa nti buli kimu kye bagenda okulongooseza ne procedure gye bagenda okulongoosa bagimanyi era nga weebiri. Era baba bagenda okulongoosa balina okumakinga sure nti oxygen waali n'omusaayi gwa blood transfusion weeguli. Kati kyetwebuuza omubaka ebanga bamulongoosezza bw'aba ya bleeding nga ki ekyabagaana okussaako omusaayi. Ubanga ya bleeding nga yali ableeding omusaayi gulina okuba nga gukola ki. Era bano abalongoosezza baba basobola okukola assessment. Bwe omuntu gw'olongoosezza ne bw'aba alina internal bleeding bw'omala okumulongoosa mu ssaawa 3 oba osobola okukola assessment oba bagamba bagiyita post operative assessment. Oba osobola okumwasesinga n'omanya ti ddala ono mulongoosezza anaasobola okubeera. Kuba bw'oba akamala okulongoosa omuntu oluvannyuma lw'essaawa olina omwasesinga nti ddala bye tukoze kyekyo era ali bulungi alikavaringa. Olubuto teruzimbye talina bleeding talina ki. Era n'eddagala alifunye vitals ziri oke. Kuba omuntu ableedinga entunnunsi ne bikyera oba omulaba ne bw'omwasesinga ogamba nti kati agenza anemic talina musaayi. Bino byonna byakolebwa mulina obubuuza byonna byakolebwa. Ekisinga okunnuma nti kati batunuulira postmortem ng'amaze okufa ne batakuba flashback akuddayo kutandikira wali baamugamba ddi baamuteekateeka batya baamulongoosa bulungi era eyo procedure gye baali balina okukozesa. Bwe yavaayo yali atya baakola assessment ye bwe yamala okulongoosebwa wayitawo bbanga ki okufa. Kubeera waliwo ebisinziirwako okufa kwe kuli. Kuba waliwo naye lwe tugamba nti ne bw'oba omulongoosezza bino byonna nga bigaanye gwe ng'eddwaliro lya private bakukkiriza okukola rifaaro amangu ago negamba nange anti kati wanaalimye okkirizibwa okumwongerayo ekawempe oba ku National Referral Hospital. National Referral Hospital tulina egi ng'ogyeko zino eza Regional Referral but a National Referral Hospital ebeera Mulago eya Uganda yonna. Kama Katonda
kuba referral is also part of management mubujjanjabi it is part of management nti bwe twamaze mulongo mwalabye biki ebyamwakozeeko ebyali byetaagisa embeera nti embeera kale we yazze tukitegeera tulifaalinga wa kale mutugambe yafudde bamutwala Mulago awo okoze paati yo kati awo wonna waba weetaagisa records eddwaliro zirina diproducinga n'abasawo buli eyabaddeko tulina okukakasa nti musawo yabadde mutuufu akola kituufu layisinsi kweri era yabisomerera olw'okubukola nga teyabisomerera anti kati oyinza okuba nga oli w'amatu ate n'osalawo ogenda olongoose n'abaana balina okukakasa nti omusawo yabadde akola kino ye mutuufu kati awo medical council etwala abasawo nabo erina okujjamu nabuddeko ekiwandiiko nga beetonda olwekyo kyabaddewo naye nga basuubiza okuwa lipooti andi nga tebannaba kwetonda basooke batubuulire obuzibu bw'omuntu eyabaddeko era omuntu oyo omusawo fenna eyo boodi etutwala ddala yabadde mutuufu then eddwaliro nalyo nga lyo liina layisinsi theatre yabadde etya kuba ebintu ebireeta complication tuyinza ogaa nti oba yabadde sepsis oba infection oba ya bleedings oba yabadde ne complications endala biki naye ebyo byonna byabadde bitya wali we badde bamukolerako wabaddewo buli kimu kyonna sa waliwo konkoze obulungi buli kyakatu ako mbadde sinakalowoozaako abantu bangi balina ssente abantu bangi balina obusobozi but do you have that medical assistant niba bayibe nga si yakujjanjaba oyo abeeranga bw'onoga nti si yakujjanjaba naye abeewo wali eri alabe biki bibakolako kikkirizibwa mu mateeka kuba kati nkweyo ekyokulabirako omuntu eyakeera ku makya nainshuwaringa obulamu bwe okubeera shuwa nti agenda kukola insurance claim entuufu alina okukakasa nti na buli kimu kye bamukolako kiba kituufu ekitegeeza omuntu oli alina kyamanyi baire kati nga era musawo bw'ogambye teri kisinga bulamu bbeeyi naye okimanyi tugula balooya era ng'oli yeewaana nze nyina balooya bange nga 8 n'olooya bange nga 5 but watwalayo trouble okufuna that medical assistant nga ya nze nkugaye muno bangi bemmanyiiko ne baprosecuta bano baaninga bate ne bw'aba agenda bweru afazali yeefiriza n'agula tiketi eyanamujjanjaba oba oyo omunaasi gwagenze naye n'amutwala ng'agenda omujjanjaba anaamunyiganyiga ebiwundu naye ng'ekimutwazizza genda kwetegereza nakumanya okujjawo kiri musawo nti babadde bamukola kirala ne bamukola bikirala kubeera abaakulabagambaawokwata olaba kati nankigambeyo ne bw'aba munaansi asembayo buli procedure gye baba bakola atiisi oba n'agamba nti bagenda kukola ku hepatomegaly abamanyi bakutte ku kibumba bwe boogera ku urology amanya bagenze ku nsigo okitegera bwe boogera ku uterasi era abamanyi kuba kati omuntu oba bagenda kulongoosa ku nnabaana kyekiba kikusaza waggulu ku kifuba era atukana gyolaga eyo gyogenda era yarikodi ng'ayinza n'obutabagaana naye nabagamba nze nabaddewo nga ndaba omusawo yakoze bwati ne bwati bino ebibuuzo bina byetubuuza ne bwaba yakoze mistake nga wabaddewo bleeding agamba buno bwabadde bulajjagavu bwa musawo oba bano yakoze bulungi omulwadde yagenze bulungi zo zonna sitole okwekuba empawo okuli tekwandibadde tebyandibaddewo kuba kati ono ne bwe yandibadde ajulyanga era yandiyogedde naga nti bakoze kituufu bakoze kibasobola naye kati waliwo benefit of doubt kuba wabaddewo weka wakonsenti nze n'ogamba nze munyingize osaana okukonsentinga n'obagamba nze nkonsentinga naye omusawo wange oba ono agenda okundaba alina okukola ki alina okukimanya alina okubaawo alina okuba nga amanya wali abantu abamu nga ye tomunnyonnyola procedure agamba ginnyonnyola oyo bwe bagitegeera nakkiriziganya nayo olaba musawo kyokoze obulungi nti ebintu byennyini bye tukola eno mu mateeka manya tulina balooya baffe biki yensonga lwaki nti obeera naye nti ataputa ekyo kyotakola ki kyotategeera kyokka ne tuva ku bulamu obw'ebbeeyi butagulwa n'obeera ng'obulaga gye tolina n'okugamba pulezidenti waffe owa Uganda Museveni oyinza omukuba eddaga nga tasoose ddeebuuzaako omuntu
Ndiamune kano ka emergency katukakole ki tekisoboka kati gwoyinza okulaba ng'okwatanga buli mwezi noga nti nina omusawo wange wadde mutono timuwe emitwalo 5 oba 10 gwe nokiranga ekyebbeeyi naye waliwo olwojja otuuka ng'ate olina osaasanya nnyingi n'okusinga zino ate nga yandikuwabudde n'okusinga ku ekyo. Very true. Kubanga n'eddagala nnyingi etukozesa mu bulamu bwaffe ffe tumala gatalaafiya so n'omugwako n'akuwa bakuwadde empeko bagize eki naga agenda omire. Okay, nga tuwumbawumba musawo. Yes, ku nsonga y'omubaka ono Nakimwero kira ebyokuyiga bingi nnyo bye tuyinza okuyigirako ng'era Abannayuganda banaabipuntu yenna mu nsi gy'oli mbakasa nti musawo byatusomeseza lwe tuyinza okuyigirako. Alina ekibuuzo kyo osobogera mu comment section musawo ono omulinako mufuna we mwagalidde n'abaako ng'attaanya ebyo by'oba oyagala okumanya. Musawo kaki akatalekeka ku nsonga y'omubaka ono ketutakoonyeeko olowooza? Akatalekeka ku nsonga y'omubaka enyinza okugamba ekisooka nze nina abantu bangi bengenda okunenya. Ekisooka nnenya paalamenti kuba paalamenti evunaanyizibwa ku mubaka waayo kasitode waayo era singa bamanya nti mulwadde ng'ayogedde bandibadde bamugayidinga ne bamubuulira ekituufu. Ekyokubiri n'omubaka nga naye tetujja gantulakwa nti yes naye era naye yakozeemu obulajjabi yandibadde akola consultant kuba aliyo we bali ku medical insurance yes ng'abantu walungi nnyo kimanyi babeerawo threats na biki naye at least wosobola okufuna service nga oli mugumu yes then ekirala ffenna ng'abantu boli mubaka wa parliament obaani mbakubiriza kintu kimu muyiga okubeera n'abasawo abasobola okubabuulira amazima n'okubabeererawo mu mbeera ng'ezo nga bw'ofuna looya bw'ofuna omupakasi ewaka akulabirira abaana bo bw'ofuna housemaid n'omugamba faayo ku kye ŋŋenda okulya bw'oba ofuna n'omusawo asobole okukugayidinga oba oluusi okubeerawo okulaba procedure n'ofuna emmotoka nga makanika enamba y'ogina n'ey'omusawo bw'oba obeera naye kuba kati nze nina abantu bangi besaasobola kuvayo kwatuukiriza yes naye nga bw'aba atambula ne bw'aba ayinagwa nze nina gwe baali bagenda okulongoosa amaaso e South Africa nga musawo sikuleka tugenda ffembi toli wa maaso siri wa maaso naye tugenda ffembi kwa basics oba ozirina ng'era ebimu neeba bikunnyonnyola era oba obitegera kuba olina okubuuza otegeere procedure naki kyebagenda n'eddagala lyebagenda omuwa. Nina abalwadde bange aba dialysis bana ne bw'aba agenda gula kaepalini obadde eddagala lyebagenda agamba kakasa lyeryo buli lunaku lye banteekako gwe n'otuulawo n'olina n'ava ku session ye oba ya ssaawa 4 oba 5 oba 6 nga wooli so tuleme kwejalabiza mu bintu ebirala tuve ku kintu ekikulu ennyo ng'obulamu because buli kimu kiggweeraawo era ene mistake n'abasawo bennyini bakola ensobi yandibadde asala procedure oba n'asalamu omusuwa n'obleedinga kiyinza okubaawo yes naye ate babeera beegendereza kati ono abeera nga kalabaalaba nti wootuuse gadgeti eno gy'okutenga nga siyegenda ayinza obutabagamba ye n'abiraba n'abirikodinga n'amugamba oyinza n'okuvaayo ng'ovuddeyo oli mulamu naye ng'aliwo damage z'ogenda osigaza. Ono assistant wo weebanga buli kimu yakikulukuunya ddawo ekiri era abantu abamu ababitegeera bakubya amalwaliro agategeerekeka mu ki nga gabasasula olwa damage ezo. Kale kati kano musawo akasemberayo ddala kino kireka wafula tente yammwe ey'abasawo nedda tekirina we kigireka wabula kye tulina okukakasa amalwaliro ago agawa abasawo emirimu balina okukakasa nti ogwo bawadde okujjanjaba ye musawo omutuufu ebipapula n'ebisaanyizo abirina era kyekyo kye yasoma si kwagala kekkereza na kusasula muntu sente ntono n'omutuma akole kyataasoma nofuna omusawo wotone n'omutuma akuula amannyo akebere amaaso alongoose azaalise owa laabu leka akole laabu alongoosa muleke akole ki bw'aba munansi muleke awe era nnyonnyole n'omulwadde bamutegeeze ki era impact obujjanjabi bulina kubeera transparent eri omulwadde oba omuntu gw'aba ataddewo nga next of kin we naye kati oyinza n'okwebuuza next of kin nga talina information gy'alina ku mulwadde we bwe sinalaba nayo simanyi obaani yaliyo
nesinamulaba ku kati okusinga okukola ebyo era abantu babannyonnyole bakitegeere nti kiba kya buvunaanyizibwa okuba ng'olina information ekwatako ne next of kin oba oyo omuntu gw'oba otaddewo akutegeerera asobole musawo kano ke kasemberayo ddala nsobola okugguka mu bintu byonna byonna oyinza obutabikuzaalisa maaso nga manyi kati okusajja lenzikola osobola general doctor osobola okuba ng'olina amagezi ku bintu ebyo era nga biki naye batuuka okukola sajjala ezigenda into depths olina ofuna specialist amanyi ekyo nti mutima kati osobola okujja ne tumanya nti endwadde z'omutima mulimu pressure amanya biki bino angina pectoris biki naye waliwo wetutuuka ng'omutima gulina ekituli nga gwetaaga kulongoosa awo jeno ovaayo n'ogewaayo oli owa jeno nadde eri ne tuleeta cardiologist oli agenda ku nsonga z'omutima oba ez'emisuwa bwe kijja ate nga kya bwongo oba mutwe oyo naye najja nga wa neuro so sikuveri waba wannabalina kafulu buli kimu akikola nedda waliwo lwekyetaaga mu baconsultant oba abo baspecialist nga kigenze wala mu buntu bwakyo kati ngaabo abakulembeze abo ba MP ba honorable permanent secretaries bakyaba batuula mu office ennene baba beetaaga kuba obulamu bwabwe bubeera bwankizo nnyo kuba kati bw'otunuulira omubaka ensonga zonna zaabaddeko ensonga za hoima ensonga zaki eza budget abadde ali nga wankizo ayamba fe omuntu wa wansi n'okusinga ki abali waggulu kati kyovola nti waliwo that doubt abantu gye batandise okukuba mu ttooke kuba lwansonga abadde wankiza eri kufa omuntu wa wansi naye kati singa n'oli omuntu abaddewo kiba atirisi kikuwako kiba yaddeyaddeko kale abadde atulaba ku mutima gano ogwa Focus TV thank you so much wenye okubeera nga otulaba unawo sinzidde mu Uganda East Africa omuli diaspora nga olaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo so nga ate ne bannaffe abatugoberera batuteekamu kaseera aba Focus Event Services bagamba nti beeyini bakolera omukolo gwo mu service zonna ez'omukolo so nga ate ne ba graphics Focus Graphics and Branding musawo abo ba brandinga nizo boyina sign post gyagala eddwaliro ebipande bidwaliro stickers banners byonna babikolerako tuyinza kuba ntusukka wano wabula mbajjukizako gyakagatto ayina gye bayita bicycle kick kati bano abasajja bosanga nga tagira bulungi bwe bayita lugojami kati yo wakuwa kick odda ngulu n'erinnya n'olikomyawo nagamba yoyo nyinimu nyinimu akomyewo tuyinza kuba ntusukka wano mbale ne musawo Tony ebisoboka okubeera nga naye atuyisizaamu ku saidi ye ku ekyo kikyamanyi ekikwatana ku by'obusawo manyi nkakaseera nti mu story yaffe gyetukoze olina kyoyizeemu for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi